Akusaba kwa byonna ndi musanyufu. Yes. Nti kooti etaputa ssemateeka yakiziganyiza naffe. Negamba nti kituufu etteeka lino lirimu oba libaddemu ebirumira. Abaawaaba twali abantu oba entities eziri mu 27 nga mulimu ebitongole bwannakyewa Honorable Muhammad Nsereko. Etteeka lino yalireeta mu mutima mubi. Mutima mubi. Nti yajja olwokuba nti ebiseera ebyo yalina embiranye n'aba NUP. Nga bamuvumye bamukoze omumangulira Kagege kati obusungu obwo actually okusinza ku tteeka ssemateeka wa 45 akukkiriza okunvuma n'okunyiiza freedom of expression. Freedom of speech and expression ekukkiriza okunvuma n'okunyiiza ne bannamawulire bonna ababadde bakola ku online babadde basibe mina etteeka. Ffenna nga tukozesa kompyuta oba simu oba laputopu oba olina kakamera naye nga kyuma kikale magezi because bagamba computer misuse tebagamba kweza kompyuta zokka zetuulako naye buli ekyuma ekisobola for example kamera neyo kuba ekifaananyi ne bakiproducing ne balaba wano ekyuma kikale magezi. Saawa zino etteeka libadde nti bwenkusanga ng'otulugunya omuntu oba gwe omusajja otulugunya mukazi wo oba otulugunya omwana nina kusobola kusaba olukusa nkugambe ndi ssebo nkusanze okuba akaana nsanze okuba mukazi wo bubi nnyo mbadde nkusaba ng'okuba ekifaananyi ng'omutulugunya etteeka bwe ligamba nako kavidiyo akamu ng'omukazi akuba omwana oli n'akwata vidiyo mu comment section no kulaba botolaba nti etteeka ligenda kukwata computer misuse ya comment yali ntuufu kwa etteeka bwe lyali nti nsooka kusaba gwe atulugunya negamba mukama wange otulugunya nkulaba naye mbadde nsaba nkukwate mukatambi kati mala okukwata nga sinakasaasaanya mbuze divorce kunze divorce mu inbox nina akatambi kenafunye wano naye menya kuweeko nkakuwe nze ogenda kanshede tubaga ku forward tumulaga forward oba mu group oba mu inbox osooka kusaba olukusa nti divorce nina akatambi kenguddeko wano omukazi atulugunya omwana nkakuweereze divorce wagamba nedda nogenda maaso bakamuweereza akuvunaana actually buli gwe bavunaanira mu tteeka lino eryagobeddwa wali free era bwakomawo mu kooti abanga abadde ku remand banakomawo mu kooti bagenda muta bwabanga abadde ali ku beyiro lwanakomawo kweripootinga ali free okusinza ku tteeka babanga abadde obuwaayiro obwagobeddwa omanyikiri bwe kiti abantu bankwata bulungi computer misuse weeri naye mulimu obuwaayiro obwayiriddwa kati okibanga oludda oluwaabi libadde lukwotinga section 11 23 26 27 28 and 29 okubanga bamuvunaana ne penal code 162 nga babadde bayita okumuvunaana oyo ali free. Okay, celebrity track ogamba otya omulungi atulaba kansente oli bulungi nako olwaleero ndowooza ku side y'aba digital content creators n'abannamawulire olunaku olukedde olwaleero nga tulina okukalembereza ku mulimu gwe tukola oluvannyuma lw'etteeka eryali lyajja kwawe emabega kwawo myaka nga si mingi nnyo emabega awo ebayita Computer Misuse Act alizze erikwata abantu mangi mu ddala mulimu guno gwe tukola ate kubadde litandise okutukingira n'okubaako amawulire ge tufulumya olw'omuntu okweraliikirira nti bwe naayogera ku muntu lijja kuba linkwata. Tubaddewo nga tukolera mu kutya kungi n'obeera n'emboozi otya n'ogipublishinga because ojja obeera olowooza gundi gwe boogeddeko agenda kunkola atya naye bwetwogera olunaku olwaleero tufunye okukalembereza oluvannyuma lw'olunaku lw'eggulo etteeka lino okugambibwa nti lyasaziddwamu olw'ebituli ebyakubibwamu abaawaaba nga etteeka lino lyakayisibwa
nga balirabyemu ebituli bingi. Munnayuganda tulaba oyinza okulowooza nti gavumenti yatudde wansi negamba nti etteeka liveewo. Njagala okujjukiza nti omuntu bw'aleeta ebbago ly'etteeka nga parliament inoddikubaganyako ebirowoozo, abantu sekinnoomu naawe ali ewaka osobola okuvaayo n'ogamba nti okusinziira ku bwayiro buli mu tteeka lino ligenda kuba ŋŋanza omuntu sekinnoomu lijja kuba linkosa. Era etteeka lino omubaka Honorable Mamadi Nsereko era abasinga bamutulo etteeka lino balituuma lya Mamadi Nsereko bwe yaleeta kyali kirowoozo n'akiguza ensi yaffe Uganda gitwadde tutambuleko essaawa zino ng'etteeka. Bannayuganda ab'enjawulo baavaayo ne bawakanya ne bagamba nti nedda etteeka lino tetugenda ditambulirako, lirimu ebituli bwe biti ne bwe biti. Bw'abadde alowooza nti gavumenti yavudde negamba tuliggyewo, si bwe kiri. Waliwo abaawakanya etteeka eryo kuva we lyajja n'okutuusa we baatuuse ku buwanguzi. Era omu ku bo omukulu gwe naye wano munnamawulire tubadde naye mu field eno tukuze tulaba embeera nga bwetambula n'okutuuka olunaku olwaleero, era mwebaza olw'okuteekawo enteekateeka ng'era omukulu ono y'omu ku bakulira digital abasinga mbadde mulaba nnyo omukutu ogwo ku mutimbagano mu streaming live. Bakola ebintu ebyenjawulo. Agenda kuba tumubuuzaako naye natuyanjulwe bulungi. Ogamba otya muganda wange? Divorce sanyuse okuba nti tusinkanye omanye ebiseera tusinkana amabega wa kamera. Yes. Abantu ne batamanya nti twebongako tubeere ntukuba olwali naye nsanyuse okuba nti celebrity track olwaleero kutulakinze negamba kanzijaawo. Divorce ni musanyufu nti nga sineyanjula olw'ettofaali lyongedde ku mulimu gwaffe nti nga twatandika ebintu bino abasinga batulabanga bajooka naye nga tubalaga nti ensi gyegenda era ffenna anzijukira nga tukyali ku mulembe gwa short wave. FM yajja mwabinza kuba wali muto. FM yajja ne bagirwanyisa nnyo nga bagamba tebijja kukola biki medium wave awo nga yeriko short wave yeriko. FM yajja biri ne tubyerabira. Print yalwanyisa nnyo radio FM ng'eraba tekyalina katale. Naye print yasigadde weeri. Kati then ne wajja digital. Digital twagirwanyisa nnyo, abamu ne beetika ne TV nga tetubitegeera. Mugenzi Segirinya nga tetubitegeera nga tubirabanga ebitakola makulu. But technology yakoma ku-evolvinga ebintu bingi bikyuka nti online ono nga twakutandikiriza because asobola kuba nange oba na personal wall opiki oteekako ebibyo nga si mulimo. But later on abantu bagenza ne bannangamu bangambanga kati gwolese mainstream wadde osasulwa biki ogenze okuzanya mu blogging biki nga bo balaba okublogging kivumo tubakulabanga mulimu kivumo era omuntu omugamba blogger YouTuber like nga balaba tekikola makulu naye nkwebaza nti bwo omuko abatono abalaze ensi nti guno mulimo era nenkwiza ne bannaffe abamu abali mulimo guno muleke guvumaganya tuleke kuwemulirako tuleke kwetyobolerako tuleme gitunakoma okuguwa ekitiibwa n'abatugoberera okutwalanga abantu ab'omugaso naye gitunakoma okugukwatanga olw'okuba twagala following naye nga tutugifunye mu bulungi n'abagoberezi okutuyisaamu amaaso. Sikiwa nti Divorce wafunyeyo omuntu agamba nti show yabadde obuwemuzi nakuvuma because abasinga balowooza nti shows ennungi ebeera ku views n'abantu abatono nga balabye ekintu ekitegeera. Folaba wano poliisi yaffe tugamba nti katube n'omulabi omu naye nga mudda walibaawo abaligamba of course twagala ssente okuyimirawo but nze tekingasa Divorce maama wange anzalira omukyala abe nga alina gyali alaba kiripu nga nze mutabani we nze agituddemu naye ng'ebigambo ebivaamu tebijjansa tekingasa nze kubanga wenzira yawaka abaana bajjayo essimu zaabwe
baina wifi okuteka mu link nga byebalaba sagala birabe nga wendi nze olaba ne wemba of course tulina ebigambo ebyobutonde siteeka nti bwe nakutujja kugeranga nga tomansa ntungu naye ogimansizo otya nti tusobola okwogera ebigambo ebyo oba olumu kwa biri byaffe tutambe wamu naye nga nenyazaalawo bw'anaakiwulira tajja kumwesittaza nga n'omwana wo tajja kumwesittaza nti ffe kituyambye okukula olwaleero nti twakula nga tuba n'abantu abakulu nga bakozesa ebigambo ebyo naye tumaze kukula yategeeza kino nti abantu bwe batyo ne baboogera nga bali mu lukiiko lwa kyalo basiga bakommunikatinga naye kitaliiwo omulembe gwo naye kale nze mukose Arnold Anthony era nga ndi munnamawulire nga bagambye ndi mulwanizi wa ddembe ly'abuntu naye ate nsinga kulwanirira ddembe lya bannamawulire n'amawulire ndi mulwanizi wa ddembe ly'abuntu naye kyebala ku ddembe lya munnamawulire n'amawulire ate nsukulumamuko oba nyongeramuko jiya bwe mbanga matambula ku bbiri nyongera mulungu abamanyo so ndi musanyufu okuba nti Celebrate Track olwaleero ekiridde n'entrackinga era nsanyuse so kati njagala tutunulire olunaku olwegula amawulire gabutikidde naddala mutimbagano nti etteeka lya computer misuse or acting computer misuse act baalijeewo njatunulire omwaka bwe baleeteramu etteeka lino the situation bas eyaleeta enteekateeka eno yasinziira ku ki mwe mulaba nga mmwe bannamawulire abaavayo ne muyingira ku mabuga ne mugamba nti nedda tebigenda kukola tetugenda bikkiriza why olowooza kyali ku ki baali bategetinga baani naddala mulimu guno gwe tukola akusaba kwa byonna ndi musanyufu nti kooti etaputa ssemateeka yakiziganyiza naffe negamba nti kituufu etteeka lino lirimu oba libaddemu ebirumira abaawaaba twali abantu oba entities eziri mu 27 nga mulimu ebitongole bwannakyewa mulimu abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu mulimu ebikonge mu gavumenti mulimu naffe bannamawulire obuzibu bwetusiŋŋaanye mu ggwanga Uganda kwe kuba nti abantu baffe ebintu ebimu tebabimanyi babitegera bitandise banyiga naye nga ate nabo tobanenya kubanga eno nteekateeka ngenderere okusobola okulaba nga abantu baffe ebintu ebimu tebabimanya nga ne bw'obiwulira tobitegeera kuba si buli kyetuwulira tetukitegeera so ino etteeka bwe lireetebwa okusobola byonna njagala omulabi waffe owa Celebrate Track akitegere bulungi nti tetuwakanya mateeka era tetuli balabe banteekateeka za gavumenti oba za mateeka naye tuwakanya ebyo bye tulaba nti bityoboola eddembe lyaffe bwe baleeta etteeka lino of course waliwo amateeka gatumala ffe mu ndaba eyaffe waliwo amateeka gatumala nti for example waliwo etteeka bw'oba ondifaminze oba ompeebudde tulina amateeka agamala okulaba nti nsobola okugenda nenkuwaabira era nondigirira tulina amateeka agamala nti singa nga mba nkukonjedde etteeka weeriri tulina amateeka agamala nti bwe mbanze nga munnamawulire nga nkoze sitole ku mwana omuto nina etteeka erinkugira tulina amateeka agamala nti bwe mba nga nkozesezza bubi emitimbagano etteeka weeriri naye tuffe tugenda okulaba nga Honorable Muhammad Nsereko etteeka lino yalireeta mu mutima mubi mutima mubi omanyi mu mateeka mu mbaga y'amateeka bagamba nti etteeka kisooka kya byonna lina okubanga
likulembeza interest z'abantu national interest ye principle esooka. Ekyokubiri etteeka lina okubanga etteeka lye muleeta lina okubanga terityoboola ssemateeka owa 95. Manyi buno obwere bwonna bwe baleeta buno buba bwongerezaako kugumya ssemateeka oli owa 95. Naye bwe loleeta obuwaayiro oba etteeka ng'ate lityoboola ssemateeka oli kuba tulina ennyingo ez'enjawulo mateeka nga ennyingo 29, ennyingo 42, ennyingo 19 nga zo mpagi sedduge eri entambuza y'emirimu gyaffe n'abantu okutalizaamu. Naye ffe twatwala etteeka lino nga bannamawulire because eri abaatwala nga ba activists, eri abaaloopa nga abalwanyizi b'eddembe lyonna. Naye ffe twatunulira nga bannamawulire. Twakizuula nti bloggers baffe abasinga bo bakyamuka bukyamusi na views na following na likes. Ye bamwogerako bw'abeera celeb ku TikTok abuza nti akimaze. Naye nerabira nti byakola either bimenya mateeka oba biri mu mateeka. Era ojja kwewuunyanga ku TikTok teri muntu ayogera kuli netteeka kuba tebalimanyi. I saw them celebrating etteeka bali avuddewo. Naye nga bw'omubuuza etteeka libadde limu ki nga tabimanyi. Naye tomunenya nyinza okugamba nti etteeka lino okumanya nga naffe bannamawulire abasinga tubimanyi tuba excited. Nabadde ndaba nti corporate law gye bayisiza yakoze headlines nnyingi okusinga eyaffe ya media tukwatako mukasa kamu. Naye corporate law yafunye media coverage nene because the statistics okusinga corporate okusinga eyaffe no Computer Misuse Act 2022 amended. Nti wali badde osuubira nti bannamawe naffe ku luno twali badde tukwata netteeka ng'eryaffe. Naye bambi tobanenya abamu ne media buzerezimu ba editors abamu tebabitegeera bo bagenda nambuyaga nabigenda mu maaso nti olwaleero ba TikToker nyizo ogamba nti jjo nafunye media buzabaddenga nnya ezagezezaako okutuukirira oluvannyuma lwa judgment. In fact ne tudda ku mainstream tibajwadde nnyo budde tibajwadde copyright law. Nti tulina obuzibu mu newsroom zaffe nti first of all eno judgment yajidde ku email yabadde virtual. Twagala nnyo bino ebintu ebiguddewo byensasage incidents ebyebyo. Era singa yabadde judgment eno ng'ebadde ku kooti nga batuyise ne tula ne bagituwa oba oli abo baali baddewo. Naye kwati twagala kusoma bitukalubiza nnyo okusoma kuba omuntu okwate page 95 ozisome kuba nze page 95 agisomedde mu ssaawa emu n'ekitundu. Nemba nga nzimaze okumanya judgment basinzidde kuki biki byetwaloopa balamuzi biki byakuzaganya naffe biki byebaganye biki kooti ewabudde etya. Naye nti ogenda okulaba nga eno ensonga yali badde nga batikitoka bagibamenyedde kuba batikitoka abamu sebanenya nti ebintu ebimu technicalities legalities tebabitegeera. So nga munamawulire bw'ogitemaatema otikitoka asobola ogikwata n'aginyonyola ku mukutu gwe ng'agitegedde bulungi. Kati wano we mbadde nziraawo TikToker oba omuntu owa bulijjo biki byalina okumanya mu tteeka lino, biki ebibadde mu nkosa mu tteeka lino ebisookerwako. Manyi tetwagala nnyo bino ebyokumpimpi tumanye banga byenkola bwe nti kirade linkwata ekitegeera. So awo njagala omuntu omutemeretemere kwawo Arnold biki bibadde bimukwata mu tteeka lino ng'ogyeko nti yanjogeddeko n'akola bw'ati. Batikitoka bonna ne bannamawulire bonna ababadde bakola ku online babadde basibe mina etteeka. Ffenna nga tukozesa kompyuta oba simu oba laptop oba olina kakamera naye nga kyuma kikalimagezi because bagamba computer misuse tebagamba kweza computer zokka zetuulako naye buli ekyuma ekisobola for example kamera neyo kuba ekifaananyi ne bakiproducinga ne balaba wano ekyuma kikalimagezi so buli newe ba flash
neba nga photocopy photocopia kiba chuma kali magezi fena abadde babikozesa nga tuli mulimo guno gwokusasanya amawulire n'obubaka fena tubadde ba candidate nyako ekyokulabirako nti saawa zino etteeka libadde nti bwenkusanga ng'otulugunya omuntu oba gwe omusajja otulugunya mukazi wo oba otulugunya omwana nina kusobola okusaba olukusa nkugambe ndi ssebo nkusanze okuba akaana nsanze okuba mukazi wo bubi nnyo mbadde nkusaba ng'okuba ekifaananyi omutulugunya etteeka bwe ligamba omukazi akuba omwana oli n'akwata vidiyo mu comment section no kulaba gotolaba nti etteka ligenda kukwata computer misses ya comment yali ntuufu bali etteka bwe lyali nti nsooka kusaba gwatulugunya nega mukama wange otulugunya nkulaba naye mbadde nsaba ngukwate mukatambi kati mala kukwata nga sina kasaasanya mbuze divorce kunze divorce mu inbox nina katambi kanafunye wano nemenya kuweko nkakuwe nze ogenda kanshe ne twaga ku forward tonaga forward oba mu group oba mu inbox osobola kusaba olukusa nti divorce nina katambi kenguddeko wano omukazi atulugunya omwana nkakuweereze divorce wagamba nedda nogenda maaso bakamuweereza akuvunaana ogw'omusango ati etteka bwe libadde ligamba akuvunaana divorce bwe mbanga mbadde nsanga musanzibona byabufuzi MP wagulalonda nga bba ssente y'omuwi w'omusolo okumulikodinga oba okumukwata oba okujja okutegeeza bannayuganda nsobola okumugamba nti mukama wange nkusanze obulankanya ssente zino era obiwandiika ombina wano era biraga naye nze okutegeeza abantu mbadde nkusaba onzikirize niwoma simukutte naye okumuwogerako ku mpewo byogereko nsooka kumubuuza nti owaaye ebiwandiiko birina biraga nti wabbye obuwumbi 3 naye ngenda ku digitoko oba ku celebrity tracker programu yange mwoli so mbadde nkusaba nkwogereko etteka bwe ligamba kati ate nange wajja ku mpewo nze woluba ndi ku mitimbagano nsooke bagamba nti ndeete naye mupigo nasanze wano naye mbabuulire kati nsooke okulawo comment lutuwe ate kati lwakimamba wanga mulimu agamba tutuwa etteka bwe libadde ligamba etteka lyerimu nga ligamba nti bwenzira neŋŋamba nti Mukose Arnold Anthony omusoga yasangibwa abba emyaka kati ntingambe nti omusoga abasoga baddembe okunvunaana that's hate speech tribal so nga tibo bakujjako statement ku police bagamba nti divorce omuganda by tribe naye ate wembanze ndipotinga nga ngude kubiwandiiko naye ngamba divorce omuganda by tribe yasangiddwa abba yaba njawula yawula mu bantu nga nkosa mawanga ogwo musango etteeka libadde ligamba divorce bwembanga obadde nga bino yampulaniraako olwokuba divorce mukwano gwange naye kana pasoni waffe simwagala omulabe wa mulabe wange aba mukwano gw'omulabe wange aba mukwano gwange nenkola ekikolwa ekiraga nti mbadde nkulanirako ogwo gwadde musango divorce bwina okumusaba kasaboka wano nogera ku makya nogamba nokola live nogamba omusiru gwe tumanye biki olaba etteeka weriri defamation kati njakuwa ekyokulaba kya Louis Light baali badde bamuvunaanira mu tteeka erya defamation si mu computer misuse kati baali abadde mu computer misuse not eri mu penal code omanyi mulimu ebintu byanjawulo kati ekitegeeza nti ku musango gwebanga gyeguli ng'abadde akyawela ennemba n'omusango
akati gwafunirwa nsonga baba nga badde bamuvanya mu tteeka lino ebayiye actually buli gwe bafunaanira mu tteeka lino eryagobeddwa wali free era bwakomawo mu kkooti baba nga badde ku remand banakomawo mu kkooti bagenda muta bwabanga abadde ali ku beyiro lwanakomawo kweripootinga ati pressure bagenda ali free okusinza ku tteeka babanga badde obuwaayiro obwagobeddwa omanyika kiri bwe kiti abantu bankwata bulungi kopera misuse weeri naye mulimu obuwaayiro obwayiriddwa kati okibanga oludda oluwaabi lukwotinga section 11 23 26 27 28 and 29 okubanga bamuvunaana ne penal code 162 nga badde bayita kumuvunaana oyo ali free naye banga computer misuse yo teka ddamba mulimu obwayiro obulala bwe kibanga ali obwayiro obulala kubanga mulimu ababbira ku mitimbagano kati mulimu nabo sections obwenjawulo bana abakozesa computer okuba banka bichi teka ddamba era tomulowooza nti teka lino baliiye tebaliiye omulabi waffe ankwate bulungi etteka lyonna tebaliiye era tomulowooza nti lyavuddewo naye tulina obuwaayiro bwe twalaba nga butulugunya omuntu era bwe bayoye era abantu babloga abasinga bwe badde basinga obavunaaniramu era kyenekakasa nti abantu nga pressure agenda kuyinaayina nga Sseddume yasize entamu pressure agenda kuya gondi nkugambye okujjawo nga mulimu akaweero nga kamu akasigaddemu okusinza bwe bakwotenga nga bamuvunaana naye banga bayita mu section 11 23 26 27 28 n'abiri mu Computer Misuse Act ne 162 mu penal code oyagenda kuyinaayina nga Sseddume eyasize entamu okujjako nga mu computer misuse mu sections ez'enjawulo nga bavunaanira abajja kuba akyaliyo naye nga abasinga bonna be babadde bavunaana bwe sections ne provisions mu tteeka badde bavunaanira obutwalye kati lwaki tugenda ffe nga bannamawulire one nti etteeka ssemateeka wa 95 ampe eddembe nga munnamawulire okupracticinga omulimu gwenasomerera oyo ssemateeka yempagi Ssedduge eyo kutambulira ffenna oba oli looya oba oli munnamateeka oba oli dokita oba oli mubazzi oba oli musimi wa ttooyi ng'ogukukamu etteeka likuwa eddembe okukola omulimu gwo awatali kukuba ku nsolobotto kati netteeka ffe nga bannamawulire lyali lituziyiza kati nze ndina TV nzije nsooke nkusaba olukusa nkukwate naye ng'okola ekikyamu bwe nsanga potholes bwe nzikwata nsooke ngende mbuuze KCCA kunze mbiteekeyo obuki bwenakubuuza eri asobola okukiriza nti biteekeyo kati kitegeeza nze nga munnamawulire eddembe lyange lirinyiddwa kati babloga basawo n'atama n'akasimu kimubiri alina kyakutte asanze ezimotoka ejja bweti zeekoonye akubye ekifaananyi kajja kugamba nti wakitaddeyo ajja kukkiriza otukuba ekifaananyi naye wasanze kabenje naye olwokuba nti osanze divorce bakyasobagana balina kuwa olukusa ate bwe bakuwa olukusa nze bwe nkuwa divorce natakuwa tolina kikuba tulina okukaanya tukwate kati nze nga munnamawulire eddembe lyange liba lityoboddwa etteeka bwe lyali ligamba nti bonuulira n'ekirala bwe bali bayisa etteeka lino tebaatuwa budde bumala because bali balina okutwebuuzaako ffenna naye namawufu twasaba nga tubagamba nti katujje tuwe ebirowoozo byaffe tewaali budde balinganga bebagoba balinganga ababbi nga bayisa etteeka era ffe abamu twasaba nga tugamba katujje mu kakiiko akali ku ddimu lino akakiiko ka ssemateeka tuwe ebirowoozo byaffe oba oli awo twaligezana mu kkooti kubanga singa baali adoptinze ebirowoozo byaffe tebaliriyisizza naye olwokuba nti tebatuwuliriza ne baliyisa etteeka eyo lyerimu mu kuliyisa
ne minority ne views ezali minority report tebaziwuliriza because wo mukola report yeno waliwo majority ne minority naye bonna balina okupresentinga naye ne okunalabona mugga omu ku baali kakiiko ako bali bamulemesezza okubaako kyagala ku floor ya parliament ku tteeka lino kyo kitegeeza nti procedure eza parliament nazo bali bazimenye obwangu bwali kuki alikyo tugamba nti etteeka lino lyaleetebwa mutima mubi nti etteeka bagamba terina kuba in bad faith okusinza ku mateeka bad faith banvumye naye kanange kandeetteeka nti yajja olw'okuba nti ebiseera ebyo yalina embeeranye n'aba NUP nga bamuvumye bamukoze omumangulira kagege kati obusungu obwo actually okusinza ku tteeka ssemateeka wa 95 akukkiriza okunvuma n'okunyiiza freedom of expression freedom of speech and expression ekukkiriza okunvuma n'okunyiiza kati bw'oba onyiizizza nze ngende mu kooti waliwo etteeka lyemala omuntu akunyiizizza akuvumye akuweebudde akuwemudde avunaanibwa atya so tukuleetera etteeka pya muno bakwatira nabagamba nti bamazeeko pulezidenti emirimu etteeka weriri naye ate tesi ya computer misuse naye nga amateeka wegali nga tugamba nti amateeka getulina gatumala we shouldn't be ruled by law. We should be under rule of law. Si buli ekina kunyiza tuleta tteeka. Naye wane Uganda omuze guliwo we are ruled by law, not by rule of law. Ne tugamba botunya kubibonerezo bibateeka mu tteeka lino nga amazima binene nnyo nti bono njogerako myaka 7 ebibi ya myaka 7 naye nga bululira amateeka emisango eminene gisinga ku gano okusinga mu mateeka agalongamiziddwa ng'olaba ate jo baba wa myaka 2 myezi 6 ate nabagamba olwa myaka 7 nezo sasula engasi nyingi okusinga kubala tugamba nedda yate muddo lusi n'avaayo nga gwokyaliyo tugamba nedda etteeka si ddungi. Etteeka lino lyali terire actually nga teridambulula na bulungi nga si dambulo kufu nga ebintu ebimu lwakuba birimu legal jargons demeanor nga tebivaayo bulungi kati nga twaga ekyatula omanyi kooti ya ssemateeka omugaso gwayo kutaputa ogitwalira ekibuuzo towaaba naye ogitwalira kibuuzo yo eddemu kuba toli mu kuwaaba oba wakati mu system ya court oba y'amateeka mu Uganda tulina kussa ez'enjawulo tulina magistrate grade 1 grade 2 grade 3 chief magistrate high court court of appeal ne supreme court ensukulumu kati court of appeal ebiseera ebisinga etula ku level yemu ne constitutional court era ebiseera ebisinga abalamuzi abali ku court of appeal ojja kubeesanga nga be bali ne mu constitutional court so kisinza petition gyoba otutteyo bwebanga omusango guvudde mu kooti ya wansi mu high court guba gutwala mu court of appeal naye bwebanga guvudde mu kibuuzo kya tteeka tina kyenjagala okuyiga mu tteeka etteeka lino nze siritegeera bulungi nsaba kooti tutaputire lino etteeka bali enforcinga bulungi lino etteeka baliisa bulungi lino etteeka terikontana na ssemateeka lino etteeka biba bibuuzo nga tubuuza kooti ya ssemateeka era naye weba etuddamu tuddamu ng'egamba nti kituufu okusaba kyetuzudde lino etteeka liri bwe riti nti batafaanako na misango gya apiiru nti apiiru mba nsaba either kibonerezo either kuwakanya nsala ya kooti ya wansi either mwalimu ebirumira bagamba tugenda mu court of appeal tugenda kujulira
nti yekyenjawulo naye nga bali ku level yemu ekyenjawulo nti bano oba ojulidde waba waliwo gye guvudde nga gujja so nga ate constitutional court tuva buvi wali ne tujja wano tuva mu kuyisa tteeka oba etteeka nga sirikakasa bulungi obanga esobola enforcement nga gyeyagala okwebuuza kooti ekubuulire nti bano engeri gye batukwatamu etteeka bwe ligamba engeri gye baliisizaamu yabadde ntuufu ino etteeka ddyo terikona na ssemateeka kiba kibuuzo so kati eno constitutional court bwetyo bweri kati naawo netukomawo ku kinyusi essira njagala nnyo okuliteeka ku ba bloggers ne bannamawulire abali mulimu guno ogwogera views gather abo benyagala okusigira ekifaananyi ku nsonga eno sijja kugenda eri because najja mu human rights aspect eri eyo nina audience abajenje okugana nabo because eyo nayo naye nju kubano omuntu wa bulijjo naffe ba professionals bendiko olwaleero nti ba tiktoker ba facebookers ba youtubers bambi babadde ekibadde kibadde makindye ndowooza makindye bagigazetinganga kooti ekkuŋŋaanyizo kuba lye kooti ebadde ekyasinze okuvunaana okulemanga okusalira abantu bonna mu computer misuse era kyanaku nti lyageza okuyiwanga muganda wange dini owasaava naye yabadde naye afulumiraawo era obuwayiro obusinga bwe twayoye badde bamuvunaanira naye bakumusanga mu kkomera singa yavaayo naye kati jukira etteeka bwe ligamba bayuya kati bonna bonna basalira abali ngo katugeze bagamba myezi 6 nga bigenza okubeerawo nga maze okusalira ojja kusavinga ekibonerezo kyo abali ku mande bali kaweevu abali ku bailo bali kaweevu abadali mu kaduuko ka poliisi nga bamukutte tebanayisazaamu ali kaweevu era balina kukyusaamu balabe abamufunira mu tteeka kyeddala naye gwe basalira nga basalira myezi 6 mwaka lunaku lumu gwe ekibonerezo kyo ojja kimalako kubanga etteeka terikola retrospectively terikola nga lida mabega likola lida mu maaso so kati nti tusobola kuyisa tteeka olw'okuba divorce yankola ekibi amabega kati kandiko olwaleero tumuvunaana bwe liita olwaleero atandise okola omusango nga president amazomukono wetandikira so ne tuba nti olwaleero ba bloggers bannamawulire fenna actually abantu abasinga bali tunulidde nga balilekera ba online era nga mainstream yerowooza nti erikaweevu era bwe twali twakafairenga eri yaŋŋamba naye naawe olopalopa nnyo naye nga munamawulire amazemu emyaka naye nga nvunaana nze okulwaniranga bannamawulire mba ndopalopa nnyo because nze ndopa emisango egy'enjawulo kimanyi kati abantu abasinga bakulabanga okulopalopa ennyo nti omanyi obutamanya bwaffe ebiseera ebisinga omuntu aba tamanyi kintu yalowooza nekyamanyi kyekituufu divorce ojja kuba na information wano ojja ogituwe tugambe eyo divorce alimba because tumanyi naye okuba ti gweomanyi information bwetambula gweoba oyogera with authority and authenticity kati bano batugamba nti tulopalopa nnyo naye nga tebamanyi nti tuba safeguardinga kwasi neteeka senga lyabeerawo oba togenda kuddamu kukuba munabyabufuzi nakifaananyi because byatandika bwe bityo olwaleero edda kooti yabeeranga open nga munamawulire vaayo tuka ku mulyango weyanjule tini munamawulire ng'oyingira n'otuula olwaleero kooti ziggalye bannamawulire naye nga etteeka access to information liri clear namwe talina kuzibirwa bw'oba olina munamawulire bwatuuka mu kooti alina kuba guided etteeka bwe ligamba tibatuuka mu kooti
kiraka oba abatwala kooti balina kumenya mu government omulamuzi asabye temunkwata kifaananyi era ntero biranyo mu kooti omulamuzi asabye temukwata kifaananyi kubanga ddembe lye naye temumugalira wabweru butayingira omunamawulire then tulina emisango egy'enjawulo nga egya famire olw'okuba mubaamu parties ez'enjawulo nga mulimu nsiza kiri n'abaana mulimu ebigambo ebiyinza okwogerebwa nga bya busegu bya nsimattu namu ekooti erambika era ebisa ebisinga togendayo na recorder togendayo na kamera naye ogenda ne peni n'olupapula n'owandiika bakukkiriza naye obanga level kwe bali musobola okukwata ekifaananyi era omulamuzi agaidinga nagamba muli free naye muna session gye mutuukamu nga either abaana bajja kuba traumatized banaabala bifaananyi ebyo oba bisoma biki oba ebigambo ebikozesebwa nga si birungi eri audience nti olwaleero kooti naye zadoptinze ekyo ate ne tukikkiriza kubanga bwe tuvaane tuloopaloopa nnyo okitegeera naye nga kimenya amateeka naye bwe naava neŋŋamba nti ndoopye bajja kugamba tuloopaloopa nnyo olwaleero parliament NTV yakera ku macha ne national media yonna ne bagamba nti bajugoye mu parliament ekimenya amateeka okujigwa mu parliament no gamba nti olwaleero national media tetujagala wano ogwo musango because etteeka ligamba nti once you assume a public office you are a public property singa olwaleero nka ku macha nengamba njagala bwa MP mba nfuuse property ya ggwanga buli kyenkola kyonna olwokuba nti omulimu omusozi ansasula kimbuvuna bwaddembe okumpojja ku lowonzi oba okunkuba ku nsolobotto kati fano olwaleero bw'ova n'ogamba nti palamenti kyakola kikyamu bajja gamba oloopaloopa nnyo kati tugamba nti kasa mulimu palamenti erina obukulembeze bwayo n'abannamawulire abalina obukulembeze bwayo balaba nga kiti obweddembe lyabwe baddembe okuvaayo nabo bagende bakole ki baloope so ndi mu Uganda mulimu ebintu bingi ebityobula eddembe lyaffe naye tunokolayo ebyo ebimu olwaleero nja kugamba nti nawabira UCC ngegwe bannamawulire 39 naye bwe nabangula omusango ogwo teri media house zaali bbiri zokka ezavaayo newankubira kasima gamba thank you naye nga bagwa bannamawulire basatu ku media house 11 lwakavalinga Bobi Wine UCC nebagoba nebawa indefinite suspension indefinitely bawe na kusatu okwaninga over wantu wonna abantu asatu mu mwenda lwakavalinga Kyagulanyi media house 13 abantu basatu nga mulina media house zenene naye kugamba nafuna obuzibu okufuna affidavit ye yali baddenga okulayira abatamanyi byamateeka nti bw'oba ogenda mu civil suit because ebintu bino tulina criminal ne civil kati criminal yo eba evidence tangible nti obujulizi bwebanya obujulizi wa mirundi ebiri eriyo obujulizi obukuŋŋaanyizibwa buno obulabibwako nebayo obujulizi obwanaliwo nalaba kati yo criminal but yo civil yasobola otera okubulira nti mukazi we yeyaloopye naye nga anoonya bbaawe yabula omukazi wa family member bamukwano gwe n'agenda mu kooti nti waliyo kokulayira nogamba nti byenjogera mazima ate mazima meereere nze mukose Arnold Anthony ne muna Uganda era ntegeera bulungi kuba omulalu taloopa ntamivu taloopa so ntegeera bulungi byenjogera bino divorce mukwano gwange madina y'emyaka mategedde emyaka egisooka wansi we 12 era olunaku luyabula nasome kuga naye oba natwali bwe tuti nobinyala byonna kati eyo affidavit ginali njagala ku media house zino ezaali zigobeddwamu bannamawulire bano nga njagala bampe okunsupportinga amazima atambula media zonna 13 zonna 13
ngabagamba kati gwe onasobola UCC gwe government nambe nagisobola gwe naye nga ngenzeeyo nwanira bo omuna ngamba andi obuzibu government yasunga tuwa obulango kate munange bana basatu kabagende tusigaze obulango abasatu bagende basigaze obulango ne mugamba olaba kiri kubasatu encha okukozesa encha kidda okukozesa ku media houses ne mbagamba bagoye basatu naye omanyoti anche ekyagwaddako media house yali eji yampa affidavit yali NTV era omukyalo Josephine Kalungi muwe ekitiibwa yasolinga affidavit yakozesa nga Uganda Journalists Association munalinga omukulembeze owa media safety and human rights gitwakozesa okuwangula omusango guno n'okuba nti olwaliro bannamawulire bano gye bali tebakola amine bakola ne UCC yagezaako kugamba jakola appeal ne bagamba mukola appeal for ready okulwanyisa enteekateeka eno era kooti nekiziganya naffe era omulamuzi ali oyo omulamuzi omukyala Mugambe yafuna ebizibu ebongereza yagulimu era nakiziganya naffe n'agamba kituufu bano muti obule dembe lyabwe eri okukola omulimu gwe basomerera ekirala mwe temwina UCC talina buyinza bogoba mukozi ku media house erina obuyinza bwayo bukoma ku mukutu yasobola ebise bisinga kati yakyusaamu ewandikira media house n'emugamba oyo tetumwagalawo oba programu ya mugikyuse oyo asooka agende mu recess neti kyagoba bukozi negamba tumugobye tetumwagala ku mpewo oluvannyuma lw'okuwangula ogwo omusango kati tekyagoba era ogenda kuba oli nti aba amujja ku mpewo wiiki amujja ku mpewo myezi ebiri nga negotiations ogenda mu maaso nga bamugamba kale kyusaamu wano naye wali tewalirera nga budde bwakyusaamu wano oli abeero n'ayima n'akuba essimu n'agamba oyo aveeko akawungezi wasiibudde kumakyatodda ngomanyi ogenda nokola research wo nkyatandikira wano script nogikola bulungi kugenda otambuli ogenda okoma enkya tokyali mukozi waffe nti UCC yakugobye mulamuzi n'agamba nti UCC si gwe alina contract z'abakozi bano tomanyi terms zimu contracts zino era si buvunaanyizibwabo kumanya kiri mu contracts zino obuvunaanyizibwabo contract yeri wakati wa mukutu naawe n'ekirala akakiiko ketwekubiramu enduulu kebayita UCC tribunal simanyi oba kati kalifula instituted naye by then kali tekaliiwo ng'abantu tebawera kati nga nibwoba nze nga nebweba nga bansuspendinze katugeze ku mulimu eno gyenkolera ogenda mu UCC nga akakiiko tekasobola tuula kumpuliriza naye bagamba nti tewaliwo fair hearing nga temunagwa abantu bano so ebintu bwe bityo bwe tuvayo ne tugamba nti tulwanira eddembe lyaffe tekuba kuloopaloopa nti okulaba abantu nga bagamba for example abali mu human rights eri mu side eri abali civically active nga banenya mabirizi male mabirizi ngaloopyeroopye nnyo naye sitawangulayo musango kati omuntu akyogera bw'atyo aba tamanyi nti for example n'okulonda kwa 2026 kwabaddewo lwa mabirizi kuloopa okitegeera nti 2026 batwalonze kubanga mabirizi yagenda mu kkooti n'aloopa kati ye mbambi munagala tamanyi ye n'awooza nti mabirizi aloopaloopa nnyo bajjukira bwe bali bajjawo emyaka gya president myaka gya president wala juze age limit yes ne babaka parliament bali bewe emyaka 7 okumaka ekisanja nga beyongezaamu emyaka 2 ekisanja kya 7 kino kigwako kino kyakyako kya 7 nga bali bayisize etteeka etteeka lyajjawo ekumi bya president era kyali kibawadde emyaka emirala 2 singa tyali mabirizi kugenda mu kkooti tuba tugenda kulonda mwaka gujja kati yo munauganda tamanyi n'agamba mabirizi aloopaloopa nnyo but fe abasoma judgments tumanya nti mu judgment eno niwankubadde bampangudde naye mubaamu kkooti kyegamba kino kikyamu kasegamba nti kikyamu lyo lifuusa etteeka
tulina kooti 3 kasazi gambe ekigambo ezi 3 tulina kooti enkulu tubaita high court ne tuba ne kooti actually zilinya kooti enkulu high court ne court of appeal kuba zisamulamu ne constitutional court ne kooti ensukulumu ezo kooti enye kiziba zigambye nezisalawo liba lifuuse etteeka kati nti fe abantu bafa bambi tulina basomesa babenga ebintu bino babimanyi nti divorce ojja kuva wano ogenda olope omuntu ajja akuvume kati gwokola biki ebyo lwaki olopa munno naye nga tamanyi nti olina abalaba otaasa tuyinza oba nga olopye muntu omu mwagenda nemulopa musango ku tteeka lino nemuliwakanya obwayiro nemubuwakanya naye nga taasa ggwanga lyonna titwalopera ffe nti ffe nga digitoko oba nze nga mukose Arnold Anthony munamawulire neropedde nze nfunemu kuba ne babadde bagaba costs nze tebampadde because olaba mateeka mulimu mu public interest litigation ebitubyogako lundi tufuna obudde nti bwemba ndoopye nga ensonga ng'eyo nga yakwagala kufuna kyakuddamu sisaba bandiyirire kuba sina kyenfiiriddwa bali manyi nti kati temwawangudde omusango ne basazaamu etteeka lino bagenda kubalinda nze yaloopa sina kyengenda kufuna naye banamateeka abange bafunye kuba balina obudde research tebebaka sina kindi abamu abaloopa bannaffe nga teyateekamu nakasente kagula mpapula kagula biki amafuta kutambula so kati kooti negamba ndi kusala ze mwakozesa mwe ba advocates si bano abaloopa naye ba advocates ze bakozesa government ebaweeko ebadizeyo ebitundu 3 ku buli 100 bwe bakozesa kadde kamu bakuweeyo 3 bakozesa obukadde 10 bakuweeyo obusatu bakozesa 10 bakuweeyo 3 kooti bwe yasazeewo kati n'amateeka waddembe okugamba sente ze yakozesa and of course era naye process balina assessment zaabwe era ziri stipulated bazimanyi bulungi era tebasobola kuba bamanyi filing sente bweziti simanyi printing bitematemeddwa emisango egirimu sente nyingi gyegino egyengasi kati nga futuna omusango gwetugenda kutwala mu kooti nga tuvunaana CMI tuvunaana abakulu mu UPDF tuvunaana abakulu mu ISO tuvunaana abakulu mu poliisi tuvunaana kati nga birungi tulina omusango batukwata mu 222 nakwatwala ebyuma byaffe byonna ogwo musango twaguwangula naye ebyuma byaffe ebiri mu bukadde 118 tetubirabangako kati ogwo aguwangula balina tuliyirira nabo tusabye kasako kooti kizigana otubugamba twagala kawumbi kuli negamba bakabawe kali nga tugamba nti gavumenti kukana akawumbi okuweeko 5 ebisigadde bano bolopye onalina okubaako 10 onakuweeko 2 kati abo tubanoonya kisa kinoomu oba ali wansi wa kitanda oba ali ku kibanyi ati kati kooti eba egambye yakooti eba egambye anti kati era nga tutoddamu tuvunaana kati tulina omusango twawangula emukono naye abamu badukane mu ggwanga kooti yagamba tuwe bukadde 3 badukane mu ggwanga ndikoti webesaza lifuuse etteeka kati olindako omukose lino etteeka bwe livaawo erya Computer Misuse Act naddala libadde likugira abantu nti onjogeddeko bikoze bityawadde lukusa bwe livaawo olowooza gwoba oyogeddeko tebagenda ku resolvinga ku gundi endala n'agamba nti bwonjogerako tugenda kweraba kimafiya no kyembagambye nti amateeka weegali era temweyibala temuvuma bantu anti waliwo nawulira agamba kati bavume bannayuganda balina okimanya olwokuba Computer Misuse evuddewo tekitegeeza nti wali mateeka gabavunaana amateeka weegali mangi nnyo naye kitwali kituwakanya nti gala amateeka gano
N'ettaka lyali lityo obulaga lya amateeka amalala. Ng'ate mu formulation y'amateeka etteeka ligamba nti bw'omuleeta etteeka lirina kubanga lyongera kulera oba kutumbula okulagana wamu ne lirisanzeewo. Banaade bagamba nti zitokoteka tesaawa zino tuvume buli kiramu. Andi kati zivume buli kiramu. Naye amateeka amalala we gali. Okitegeera? Amateeka amalala we gali. Penal code ng'ogyeko ku 162 akaavuddewo. Era mulimu obwayiro obulala bungi. Yes, era kuvunaana. Sikati nti yavuddewo tuwemere. Olaba bagamba nti freedom of speech and expression tekitegeeza nti kati yogera n'ebitasaana kati njakuwa ekyokulabirako ffe olw'okuba nti ndi munnamawulire n'eddembe okugera bwe kyenjagala tekitegeeza nti gavumenti oba yalese tanka tugeze tanka z'amagye nenfuna information nga ebizikolako byonna tenzijje ku mpewo naye ogamba nti gavumenti y'eggwanga Uganda otwogera lese tanka ekikabu ekiti Russia omukozi bwati modo bweti sikirizibwa naye nga manje na information kiba kitegeeza nti tulina amateeka naffe bwe bagamba nti freedom of expression and speech nti nga munnamawulire bwe nsanga omwana for example gwe balepinze olwokuba kitegeeza nti oba n'eddembe erimukwata nti nzijje ku TV mulage ekifaananyi kye buli muntu amulabe tulina amateeka gatufuga. Why do you nti omwana asobola okwogera obwogezi oba n'omukeka face ge mateeka bwe gagamba amateeka bwe gali nti olwaleero nti olw'okuba nina eddembe nze nga okukwata tekitegeeza nti bw'ojja n'ongamba nti njagala kuwa information naye nzikiriza neebikke face n'eddoboozi yange olikyuse etteeka bwe ligamba kati gwe ojja kulowooza nti olw'okuba lino lyavuddewo gwe ogende ovume buli kyoyagala nedda bajja kukwata amateeka we gali naye ffe tuwakanyiza lino eryajja mutima omubi eryayisibwa obubi eryalina ekiboneza ekibi eryayitibwa obwola mulimu gwaffe ng'amateeka amala we gali kyali tugamba ekyo kitegeeza nti bakyasobola okukwata nakati bwe tuli wano singa byogedde biri balowooza nti bimenya amateeka abaddembe okunvunana naye nina obuweerero nti libadde kambwe libadde n'obusungu bungi nti olaba etteeka ligamba nti bwenziza omusango bw'oba onvunaana tulina kukozesa busungu gwe gavumenti oli muzadde olina tukwata ffena kyenkanyi tujje ewuwo otulamule kyenkanyi naye bwoleta etteeka nga olwedde ono omuvunaana ye olinga gwasalidde edda kiba kitegeeza toli muzadde netteeka libadde nga nti gwe buloge bakukwata bwe pap olwedde oli musalire ogenda okimanyi nti mpwedde naye tugamba nti abwonkwata nzikiriza nzije otulamule nange nkubuulire lwaki nga mbasaaguza omusango gwolabe ogambe nti mpalapalanya naye nakukola ki naguzza naye nobadde ogenda nga tewena kupalapalanya yo nga akulabirawo ddala olwedde nti waguzizza dda nayita katambi kakano nga nkoma naye nga takuladde omusango gamba nti oba yali AI oba yali editing like nga takuladde omukisa gwonna so netugamba netteeka yonna era tulina essanyu nti kumpi obwayiro bwonna nga babuleeta bwonna twabuyuye bwonna kati etteeka lya nsereko lyavuddewo completely actually etteeka ligamba olina eddembe okuvuma n'okunyiiza freedom of speech and expression ligamba olina eddembe okuvuma n'okunyiiza kasi obanga okakasa ndibona kutwala mu kkooti gali amateeka amaala onaavaayo Yinzo niedembo kuvuma n'okunyiza kasi oba wekakasa singa banakugwabira amateeka amalala ojja kusobola okukola ki okuvaayo etteeka kyetakkiriza ebintu ebiringa okukuba okutemula ebyo byo tebiriiko naye nkusanze nangamba ogira ekitu laba ebiviiri etteeka lingamba asobola okuvuma laba obutu laba ebiviiri laba obutuuso kati nze awengereka omuntu adde ngamba laba engereka like waddembe kasaabanga
nze mpulira wali obadde n'onvuma ngane dda kati bw'ovuma engere kasoogera mu kooti naye kyendi naye evidenti kyendi kya butonde anti kati obitegeeza luvannyuma olwedde baba bantaddeyo naye bano tebakyaliteeka kugira nga banteekayo ndage nti nakuvumye kati tekyaliwo eyo wali libaddewo nga basobola okutwala newogwejereza olwedde oba ofiiddwa emyezi oba ofiiddwa ewiiki naye nga olwedde gy'oli naye saawa zino tewakyali muyineeyine babulogazi mulina obuweerera amateka weegali naye neribadde ekambwe kino ekibadde kitukugira okwogera emboozi n'owulira ng'ogirina oli waddembe kati soba ng'ogitesitese bulungi because tulina amateeka nga bannamawulire tulina okuba fair tulina okuba balanced tulina okuba objective like tubimanyi bulungi yes gwe onfunyeeko emboozi jangu ombuuze ng'ane okuwa ogitwale nange ngambe nti newakane wantuukiridde nekugamba nogamba nvaako tontama banamule mwantama mugendagenda n'okugenda saka omunamule tagala bingi okitegeera niwanga bugamba tonsiwolirako eyaba response gyenjagala tukimanyi bulungi naye tubadde obadde ofuna emboozi nodda ku live speaker wetwogerera Tayebu speaker Tayebwa alina omukazi omulala wa bweru atali wa naye nga tebamukubiddeho okusimu kumubuuza because ati so mulembe wegulo so olukoze WhatsApp nogamba hona yebona kyempuleka ku blue tick abama kasoboka santi enamba gyalina yeeyo nakuleka ku blue tick oba omaze nioba teri blue tick naye tekinga obubiri siriza de namba kweri namba kweri oba tewabikudde si musango wange. News is a perishable service of good. Amawule gavunda nze ina timeline mukama wange yansabye story yasawa emu yakawongezi running order bagisubira ko bayisawa 10 mbenga akasaba kama bange ndisole weri kusawa nyangu weza message tonyeze nzimusawa 8 kan story edive ndakujirwaninga ngabweri ngeza kunonya nesita kufuna munagera mukuri nyaga makebere semuyo nakuwa message tebiriko gwe munama uli obo chejeko amateka betugamanye bulungi so tuleka kulowooza nti olokuba ni takali agenze tukole ebyo twagala nedda bajja tusiba naye at least libadde ekambwe nnyo libadde teke nyivu twali kubye ekigwo era mwamadi nsereko tulibadde mbo kunyiza tulibadde mbo kuvuma okujereza abaana beni yupi bamusansabula na mukuba mu bugege nayiya ne bamwita nsadu sima ologero wansadu nagamba juka ne speaker bali bamuye anti wachizigo simanyi bamita kakalaiti simanyi kati ebe byonna byanyiza mu speaker mukwise tekane yagamba anti kati netaka kalise tubalinza abade batuvuma nga bayina nenga ali mu public office bali banyivu n'abakubiriza jukira manyi mbadde show nasaga gira politics eri kuba nja kukitabika ebintu bingi bagambe nti yataddemu feelings za politics naye nti ne bannakulembeze bafeeri bambi olwokuba nti balina bakola ebitali birungi bibadde bibanyiiza so ati etteka balireeta nga bamanyi kimu bibiri speaker yasibye ono kuba yamuvumye Kaulight speaker yagize bwati kuba simanyi yakoze parliament simanyi speaker yakutte omunama oli abadde akuba ifani esomero lye n'amakage simanyi speaker nga bakozesa etteeka nga bamanyi nti babba naye tebagala tuba exposing okitegeera ababbi baali balese etteeka babbe nga tutya okubagambako olwokuba waliwo etteeka naye nga tewaliwo amateeka gamba nti bw'obeera mu public office buli kyokola kyonna kiba public okujjako nga kyokoze kiri wansi wa kitanda okugeza singa MP musanga muloji nga yabadde mu room nensiniki nga nefuna ekifaananyi kya room ogwo musango privacy ye privacy kubanga eri ebadde life ye nga yo omuntu tebadde ya MP naye bwabanga abadde katugeze minister
nga emuka jajiddemu okugenda mu bwenzi yaffe ya government nagivuga nagipanya maso ga lodge nafuluma nze nemulinda nenguumika nengo ebifaananyi byange ngaafuluma nengo ebifaananyi byange ngaayingira kasole sava ke yakola kati eyo story lwakuba mukwano gwange naye yali emenya mateeka wajiraba nga amugumisa inga lodge eyo private affair because neteka lya privacy naye lebo abaso ogenda mu kana defending also kuwangula kubanga ya mulimu era ingredients ezimu ezikuwanguza privacy ayizo kubanga gwe yakwa yalinze nanyini mukazi yakwa de tip bagoyerere yes kati gwe muna mwetena musango ukitegera wizo wangu mulonzi yagambye MP wange nno ayagala muko mulonzi eriyo batu cha privacy ejemu public affairs so kati bintu bino biri mu dynamics ayizo wange yamwa tip yali nanyini mukazi kati yawata talina musango ne babanga yabera ona abagumika yenga ye nayinga private affair ogwa musango kati kiringa nze okugenda mu kitanda kyo wansi ne kugumika bwenti ne nkwata obutambi ogwa musango ne bwangu badde kwa mukazi wo ne bwembuke kikuba ne nyingira sina musango ngwado kwa mukazi kwacha insetegedde ekyo wadozo musango like oyina musango okola naye banga ibadde mu family mu nyumba katugese mu kikomera mina pata yamwe tawampisi nenzija era ntokola wana abaana bamawulire wanonga agenze ku mbaga bamuyisenga mukwano umugenyi nakwata obutambira uta ku TikTok bajja bavunana that's privacy private itegeza nti olwokuba tulize bangi kati kifuuse public nedda silwa dembo kwata yabo olaba bwe nkwita ku mukolo nga nkwisenga mukwano gwange muteeka tuteekeddwa kukwata ebyo n'obiteekayo bikwate for your memories okitegeera olaba ekimbadde ebinaku zino abatiktoka bagenda mu masomero ne bakwata abaana nga bali mu kuzina banyabubi n'abikoze bitya no bwogera ku ssomero katugeze nga alina function nga bakuyisenga tiktoka influencer oli wadde mbibikola naye ogera ku ssomero ku video katugeze oba ku events ezibera ku ssomero nolaba abaana banyenya obubina tabali ku stage banyenya obumina n'okwata n'okateekayo esobozesa okuvunaana oba omuzadde w'omwana asobola okuvunaana infringing ku privacy n'eddembe ly'omwana so amateeka weegali lwakuba ebiseera tugamanye mukose Arnold gwe tubadde nanako olwaleero tubadde tunulira etteeka eryasaziddwa mu lunaku olw'eggulo Computer Misuse Act na biki bye tubadde tunulira abasinga badde batandise okuba kyakaali katuvume buli mulamu naye bakyasobola okukola ki okusiba Arnold njasiibule ku bantu tuve wano tunaba tufunye akakisa tuddemu tunyunyemuko mu nsonga ez'enjawulo abalabi ba Celebrity Track mbebaza okubanga mwaba mufudde kyali kubanga we mutaliiwo ne bwabiteekayo nga temubiraba amaze bakutuma mu ggulu esani yagalawo dda naye nafakati nti akera ku makya n'abanoonyeza n'agamba mbawadde ki kiba kitegeeza mu mwagadde alina n'eyo radio yaffe ya online eyo bambi bagitana Rock FM ntera okubeera obwolumu bambi mufune app eyo mumusajja mumuwagire mubone business because akosa mafuta okunoonya abagenyi ne connect gwabawa so mumwe ku business asobola okubanga oba oliawo ayongera mu maaso naffe alternative digital ngatumaliriza asomaiza alternative digital naffe tuli online omanyi by the way mbebaza mwe abamu nti mulaze guno mulimo nti audience jetulina etumala omanye kyali kita mainstream ogenda kulaba for example BBC CNN Al Jazeera ngekwata content negamba no wa BBC nenga ali ku CNN wana Uganda na media house emanyi wana media house eriege oba bili NTV ne Salt wana BBS zikolitinga anti ono content wa TV bwet naye abasigadde either am owninga oba tamugana ko completely tikizibu kikwata ku mumuna molewa mukutuma natamugana ko mukutugwe yes no gamba naye tuli mawulire ffenna
ensonga ekutte kuona ekutte kufe ffenna naye ne mutamugira kola okubanga wa mukutu mulala vile nalaba story ya NTV ngama batuze shares zaabwe nga NBS ejogeddeko like kuba kyakaali yes eyali badde uli okunyolwa nti industry yaffe either ekuze oba eguddemu nabe tukoze okugivaamu ye kuba information gyebereeta ebe eraga nti bagudde nti bembera ku TV kadwa nti ndi kumukutu wa celebrity track toge ku TikTok mentioninga ko ku TikTok kinene nnyo so nze mbebaza mu ate ekintu kino nze maze banga nti preachinga ngamba gamba nti audience gye tulina etumala olaba mu America kumpi buli nyumba erimu YouTube channels zinga munana buli nyumba naye ogenda okulaba nga views bali mu millions kani webuuza bwekiwanga enyumba evaamu channels munana bantu bonna balawa ta content nenda owa celebrity nalaba owa TikTok naye olwabanga bakulaakulana so mbebazamu aba online nti mwina kyemuyita akantu mujja ne mutuula ne mugabana content sanga wakasuku sanga mbebaza era nebaza abatukira Kasuku abatukira Zubeda abatukira Saimo mbebaza ye industry kubanje okulaba Dr. Kwefu mulaba nti gwalabe walijjo yali wano sita kindi batudde ku panel yemu naye content bamugabanye kamera zanjawulo naye nga content yali ogu nze ndowooza nti bambi ekyo kiri kiba mu media era mbebaza ddala abantu bolaba channel bwetyo bali mujiwagire wataka subscribing eko onyegene notification button fetuliko online naffe osobola kutufuna ku alternative TikTok alternative ku YouTube na ku Facebook alternative TikTok website yaffe www.alternativeuganda.org ne ku Facebook oba yagade sofuna ku TikTok TV na yenga content asinga obungi ali ku YouTube na ku Facebook ya alternative TikTok naye nga nkwebaza omulimo ogukyusiza ekifaananyi amazima you are worth to be supported mu mbeera yonna olwakatunanya UCC yavenegamba nti fenna tugere tufune license aba digital content creators oba omuntu yenna publishing amawulire online gwenga gwe okiraba otya just in 1 minute akusobola kwa byonna tekyali badde kibi bakuba tulina obuzibu e Uganda nti ebintu ebisinga bireeta mutima mubi naye ensimu ezaakulaakulana nga China buli content creator alina certificate okuva mu government naye bo regulation zaabwe ziri clear fane waffe ezimu zijja mutima mubi nti either kustifolinga nti wali badde osuubira nti abamacho mpade certificate naye ndeka nkole kyenjagala nga amateeka bwe gagamba wane wafu bajja kuwa certificate nga eddobo kimu bibiri okitegera nti bwe busobola tulina kukangakangamu tujasazaamu kyokusazaamu atisonga ate wali badde omuleka n'omugamba wakoze jjo show naye ndowooza next time tokikola bwotyo mulimu ABCD ebirumira because wakuyita gwe regulator tukitegeeza nti regulation nene erimu companies nene nimu okuwabula okutraininga okusomesa njagala obabuuze nti bali bayise emisomo aba UCC nga gy'abannamawulire bokka nti bannamawulire mujje oba ba editors guno tulina workshop sikubagunya bifya byetuleeta naye tulina workshop ngesomesa bannamawulire ABC wali okiwuliddewa nga bayita ba filmmakers nti bannange mujje omwaka ogujja gavumenti etaddewo obuwumbi 4 twagala firimu zemuzanya nga zipromota ya Uganda wali okisanzeewo so nga ensi ezaguma nga Nigeria balina budget nga specifically yo egamba nti ffe tupromota culture ebintu subject ziri 2 awali sitaani waliwo Katonda eyo nga mumanyi film company nti bolaba nga bazanya ku sitaani manya bajja kuwunzika balaga nti Yesu w'amaanyi mukosa kankute omukulu alina gy'alaga bamuvuga speed oyo nawambi muwambi katwasibule wano olunaku olwaleero tujja kuba tukwatagana mu kitundu kinaba kizzeeko nawe ojja kujja okyalireko nze nja kujja sawa yonna nze wompitira
nze nja kujja awaka ate tuvudde wala manyi baffe tuna olugero lugambe waffe Busoga tezalabagana kedda wezesinkana zeekoma mu bwenyi so kati bwetusinkana twekona mu bwenyi kale neyanza lwakandi kompadde bannaye kamba si buli wano mbere bulungi mweraba